omwami gwe bayita Fiki Gaza yabba oluyimba lwange ate bwe nagezezaako okubanga mu contactinga amawulire ge banziriza si malungi baze mu kuntiisatiisa nakunsaba bujulizi bulaga nti oluyimba si lwange ate oluyimba lwange era nyina obujulizi obumala. Oluyimba ki olwo lwe twogerako? Oluyimba olwange baluyita Eyo Njaga. Nalukola ennaku z'omwezi zaali 14 omwezi gwali gwa 4 ne tukola distribution n'emala ennaku nga ziizo. Internet lwagenda okuploadinga ku internet zaali ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokuna. Ate olwo lumaze ennaku 6 ye alukyusiza n'agifuula nnyama. Simumanyi oyo guŋŋamba. Omubuuka bamuyita Penda Black. Simumanyi. Tomumanyi? Simumanyi. Bune mukola remix. Kyokka ennyimba zaabwe zonna yaziwandiisa. Ennyama. Agamba nti lwe luyimba lwe at least nga tonalukola wani muyise n'omugamba nti oluyimba luno lunyumidde katulukolemu remix naawe. Awo simumanyi aye kali mu stanti anoonya bamukolaki bamuwemu time naye simumanyi ebyaddala. Okakasa. Oba ogaye mutwakola naye remix ogenda kumpa ku luyimba olwo. Ate temwakola. Ye kyeyala ayagala at least mu kifo ky'olukola kuddamu mbu oluyimba lwe. At least mwandikoze naye remix. Ebyo byonna sibimanyiiko nga obimanyi ebintu munange. Omuntu ofulumya ekintu ekirungi bangi abavaayo era we nafulumya banana abaana nga 3 baavaayo nga bagamba mu luyimba lwabwe. Abamu era ne bagamba mbu abamu baali baabatadda. Ninagenda ne ndinoonyako nga teruliyo. So ebintu ebityo ekyo nkimanyi already ng'omuyimbi. Waliwo oluyimba olulala era lulala n'emeso duteekamu amaanyi. Abaana be beesibakawo ne ndukola ki? Eyo Njaga abaana kulaluka bulalu sinjaga amaaso mamyufu bulwadde njaga abaana kulaluka bulalu sinjaga eyagambye nti eyo nnyama abaana kulaluka bulalu sinnyama tewaliwo njawulo. Olwo yalutaddeyo ddi? Nagenze odukeberako nga lumaze ennaku 6 obange naluteekayo okuva gwa 4. Ogenze n'ogamba wagezaako mu contactinga ne bakutiisatiisa wagezaako mu contactinga ng'oyita mwani. Eno ye Buddo SS. Wulira Buddo SS. Buddo SS kutuusako concert luva okwaya. Fe Buddo live music concert. Ku Serena Hotel Kampala nga 17 August emyaka 25 gye tujaguza nga tuyimba ennyimba tiketi za shilingi emitwalo 10 emmeeza y'abantu 10 ya milioni 3 kale tuyita ba hobbies ne ba OGs abazadde ba well wishers bannabuddu akamwenna tubakoowoola mujja muwagire kwaya yammwe Buddo ng'etuyimbidde emikolo gy'obwakabaka gyonna tulina ennyimba zaakwo 17 August ku Serena Hotel Kampala biwagiddwa Central Bank Skypings Tours and Travel Stream Live Avenue BBS Telefina St. Francis Junior School Buddo Clever's Origin Schools Tegalia Infant School Newman's abakola b'ompwati Mabiriza Herbal Products Limited. Tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Sumuluzo Mani Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee, ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanyi ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14. Omwami gwe bayita Fiki Gaza yabba oluyimba lwange ate bwe nagezezaako okubanga mu contactinga amawulire ge banziriza si malungi baze mu kuntiisatiisa nakunsaba bujulizi bulaga nti oluyimba si lwange ate oluyimba lwange era nyina obujulizi obumala. Oluyimba ki olwo lwe twogerako? Oluyimba olwange baluyita Eyo Njaga. Nalukola ennaku z'omwezi zaali 14 omwezi gwali gwa 4 ne tukola distribution n'emala ennaku nga ziizo. Internet lwagenda okuploadinga ku internet zaali ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokuna. Ate olwo lumaze ennaku 6 ye alukyusiza n'agifuula nnyama.
olweri lugenda ng'olwange bwe lugenda kubange lugamba nti eyo njaga abaana kulaluka bulalu sinjaga amaaso mamyufu bulwadde njaga abaana kulaluka bulalu sinjaga eyagambye nti eyo nnyama abaana kulaluka bulalu sinnyama tewaliwo njawulo olweyalutaddeyo ddi nagenza odukeberako nga lumaze ennaku 6 olwange naluteekayo okuva gwakuna ogenze n'ogamba wagezaako mu contactinga ne bakutiisatiisa wagezaako mu contactinga ng'oyita mwani ye ng'omuntu saasobola naye nasooka nenekubira omulanga ku social media nyina tiktok message gye nakola nyina shoti gye nakola ku tiktok nempostinga nga ntegeeza abantu nti bannaayo oluyimba lwange Fikigaza yakoze eki ne comments ezaakomawo okuva mbawagizi be n'abamwetoolodde batandikirawo kuntiisatiisa gwe boy tujja kukulabisa tujja kukola ki alipira bulipizi naye anoonya linnya ate ng'oluyimba lwange wagezezaako okurekinga out eri Fikigaza personally Fikigaza sina wakumujja kubanga physically ng'omuntu simulabangako wadde maaso ku maaso kati kikyozizzaako oluvannyuma lw'okugamba nti lemeddwa munnange omufuna ate ng'abeera mu bivulu ebyenjawulo okusinziira ku Asoya Endongo nga bwemugimanyi ekituufu nze kooti mututte muli abawagizi kubanga nagezezzaako neŋŋamba nti oba aba federation bannyambe naye nabo sisuubira kuba nti basobola okukola ki simanyi nabo watuufu wakutandikira era kwe kukuba omulanga aba federation bannyambe omukulu Eddie Kenzo Shiba Kalungi n'omuntu omulala yenna asobola okukwatibwako ensonga ena nnyambe kubanga Asoya Endongo mugimanyi ndigetuti eyeeyiya akayimba kange nakakola mbadde sinaba ku shootinga video omukulu akakoze jukira yansinga fame ne following ne sent n'amaanyi buli kimu akinsinga ne nange sebo ndi artist nateekamu obudde bwange nateekamu sente zange nateekamu amaanyi gange n'obwongo bwange oteekinzeko ku any legal measures okuva ng'ogambye oluyimba lulo ekituufu nasokedde ku poliisi ne reportinga era reference nagifunye ku CPS era reference nagifunye file eguddwako reference ngirina reference yino era file eguddwawo era anoonyezebwa kubanga ngezezzaako nga mpita ku mukutu gwange ogwa TikTok Penda Black nga ngezaako at least ndabe nti oba wanabaayo omuntu yenna avaayo aŋŋamba nti kiri bwe kiti ne bwe kiti oba oluyimba ono yalunguza ye ng'omuntu nga ndowooza anaavaayo ne yeewozaako ye nga ye kubanga nze sibangako na lutalo naye n'aligambye nti oba nkolako fujjo oba lutalo oba ki sibangako na lutalo naye kuva mabega naye tewaliwo kigenze mu maaso sifunye kuyambibwa oluyimba olwo lutrendinga olwange nga bw'omanyi nti following ekyali wansi lutambula mpola mpola niŋŋamba kaakati nina kuddukira mu bannamawulire bantaase kubanga olwo lugenda vuga bwe lunamala okuggwako ate nga ndyoka nvaayo mbagamba mbadde nteekwa kujja era mbasaba mu nnyambe omuntu yenna alina engeri gy'asobola okunnyambamu bapukamingi tubonaabona temumanyi Asoya Ndongo Asoya Endongo gye twogerako mulowooza nti muntu kuteekayo oluyimba ne lutazannya nenze njogera ku Asoya Endongo y'okuteeka oluyimba ku YouTube ne lumala ennaku 10 nga lulina views 3 njogera ku Asoya okusiba musana ng'onoonya ssente kola akayimba n'ozisondera emyezi 6 n'okakola mu mwezi gumu omusajja najja n'akatwala njogera ku Asoya Endongo y'okulegera producer oluyimba n'ogenda onoonye balance n'oddange engoma agiwadde sita era njogera ku Asoya Endongo y'okuba nti wokulya oluyimba gy'olowooza nti eno gye nnyimiriddeko ogenda okukomawo nga producer yagitunzi yagiyimbi artist omulala yazze n'agiyimbirako kubanga yakusinga fame ne ssente era tetulina wakuddukira bazze batukola ebintu bino bingi ne waliwo olabira nga gususewo omulamuzi banaye basaba kunnyamba nekubira njagala Gaza njagala Gaza ekituufu twogere kubanga nange nateekamu ssente zange n'obudde bwange ne bw'owulira oluyimba lwange sikugamba nti netetenkanya bwetetenkanya nateekamu obudde obumala okitegedde ekintu kireme kugenda bugenzi bwekityo kubanga naye singa yawulidde ng'oluyimba lulungi ate sinajja naŋŋamba nti tukole kolabo naye nansitula nga Kamiliyoni bwe yamukola kubanga naye Kamiliyoni singa yakwata bukwasi lulwe n'aluddamu nga Kamiliyoni Fikigaza teyalivuddeyo kubanga ebiseera ebyo naye yalinga bwendi wano naye Kamiliyoni yamukwatako n'amuwa omukono nga awulidde nti oluyimba lulungi ne bakola remix era yamutunda n'agifunamu nnyo nze mbadde ndowooza nti ye yasomesebwa naye n'ayiga
nga ndowooza kyekintu kyeyali badde at least yankolera bwe yali badde alaba nti oluyimba luki lulungi. Mwagala mwogere mu ngeri ki? Oyagala ssente oyagala ki? Ne bw'aba agambye nti tukole remix tukole kolabo at least ekyo kyo kirina kye kinnyongerako kubanga nateekamu ssente. Singa agaana ozaako okinga gwe omuyimbi. Nagudde odda fayiro tujja kulaba bamateeko oba bannyambe kubanga kyekintu te ku poliisi njagala kuyambibwa. Singa agamba nikuwemu ssente okkiza okukwata ssente oluyimba lwe wakyanigenoyiya. Singa tuba nga tukkiriziganyiza ng'agenda kumpa ssente zenjagala kubanga tukolera kufuna ffenna bwe ndowooza. Bw'aba asazeewo okunsasula kubanga nalukola dufunamu ssente. Bw'aba asazeewo okulumpamu ssente mba si lubanja. Kyekiba kisinga obulungi. Omuntu akera kumacha project zino omuntu agenda mu studio okukola oluyimba ng'okula project eraga obbanga we yakolera oluyimba wakera kumacha nga Fikigazi olwe yalukola emyezi nga 6 emabega olwo alukola 4 Fikigazi ayinza okuba omutuufu Fikigazi producer asobola okukiggulawo n'ekula kati wakola oluyimba Fikigazi asobola okuba omutuufu naye olwo ekintu ekitasoboka tosobola kusanga kicupuli nga kirungi nnyo okusinga oligino kubanga oluyimba olwo producer gwe nalukola ne bamuyita Dropper Beats. Producer kubaita phone beats nava na remixing. Asobola okuleeta data we n'owange oba internet n'etulagera n'etulamula. Bwe mba mulimba nange nvunaanibwe. Kubanga olwo mba nnonoonya erinnya lye ng'ate naye erinnya lye yalikolerera. Wabula bwe kiba si kyekituufu nange bankoleko. Akasemba ye wange kati omulopye gw'abubbi ku poliisi. Mulopye emisango ebiri ogw'obubbi n'ogw'okuntiisatiisa. Kubanga oluyimba yalutwala ate era bwengezezaako bagamba abaye mulina ebyange bazimu kuntiisatiisa kyekyo kye bagamba nti omubbi agoba nnyini bintu. Oluyimba lwange ate ndi mu kutya kubanga bakaesaba lonna bwe banfunira bwe bampisaamu eggaali ng'amateeka bwe gakola ki nga bwe galagira. Omukulu yagambye nti oluyimba baalumuguzabuguza. Anti kati oluyimba baalumuguzabuguza ne bw'abe yalumuguza yali mubbi nga naye yalubba olwo ababbi baba bafuuse babiri. Kubanga mbu ye writer wa Mwesiga mbu ebbanga lyonna yabadde aze ng'amuwandiikiranga ennyimba ng'azimugulako. Ekyo tekisobola kugaana writer we ku luno yabba. Bulijjo Mwesiga n'ekolero omuno wa Gaza. Nze siina writer oluyimba nze nalwewandiikira. Kati writer oli yalugjawa alyoka aluguze Fikigazi. Oluyimba lwe naapulodinga buli awamu lubaddewo lwakuba nti nga bw'omanyi upcoming ennongo yange ebadde ekyatambula mpola. Nasobola okuba nga yalujja na ku YouTube account yange nga downloading n'ayozaamu nga bwe walabye. Olina oluyimba lumulwoka lwaki olwesibako? Nina ennyimba nnyingi naye mu nnyimba ezo zonna olwo lwe luyimba nange lwe mbadde nkakasa nti nkuba ne babuuza waawa. Kakati ate bw'obanga lugwe lw'obadde osibiddeko lwe batwala oba oteekwa kuvaayo weewaanirire. Nze ndi songwriter ennyimba nninawo eziwera naye yazzemu zonna n'alondamu ate nange bwe nsibiddeko nga sisobola kumuleka ne bw'aba ayagala nnyo.